Alright, thank you so much guys for watching. Hey, mwana wange muwala kusabira ogenda ofumbe kusibula nina essanyu kuba ndetwali mulungi tofuuka bannakapanka. Aromatic Entertainment, Morris Giddens Kimanya. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Giddens Kawesa. Tuli eno tugenda kubira nga ate tulya manzaali amalala abawala ba Aromatic Entertainment ku lujja baggwako lwa buki baggwako basooka ne tulaba omwana oli amanyiddwa nga Masha ng'abeera ate ayanjula mwana munne ne tuva ku Masha ne by the way mikolo gyaviira ddala nno gyaviira ddala eri mabega kuviira ddala ku Jamila Kalungi kuviira ddala ku omukyala Ndagire Sarah paka kati ne tujja ne mweno generation tuli ne tugenda ku Masha naye n'ayanjula ne tugenda ku Morris Giddens Kawesa naye n'ayanjula ne tuva ku Morris Giddens Kawesa ne tugenda ku omwami Bulondo Abe naye n'akyala ate nga saawa yonna nawe omukolo gw'okwanjula gujja ate bw'avaawo embaga naye jje ne tuddaawo ne tugenda ku Nakao oyo mwankube ebikono ne mugamba nedda omukolo gwa Nakao yatete gwabadde kwanjula. Kati bwe tuvudde ku Nakao kati tuzze ku Sarah Banks. Tuli eno side ze Nakasongola tugenda kubira nga ate twanjulira tuli eno side mu Luweero itako mu Luweero katono n'oyongerayo mu maaso gye tuli mu kwanjulira naye gwe guno omukolo okimanyi nti Sarah bamuwadde nawuliddeko mu lugambo simanyi manye bera surprise sinnakakasa naye embu omwami we gwagenda okwanjula mbakadde bonna olwaleero agenda muwa emmotoka ekika kya Range Rover sinnamanya naffe katuseka tugende tumale okulya ekimere tumale tulabe n'okulaba oba ddala kati Sarah banga bagenda muwa Range Rover bako bange omanyi buli awasama Aromatic Entertainment abamuko waffe era ffe bakwasa enkoko Aromatic ffe tubabasenga ffe abako bakwasa enkoko ffe tuli omunyonyi nenga mwebali katumala okulaba mukolo gwa Sarah bwe tuvaayo gwogereko okimanyi nti n'omukolo guno Nakalema Shadia y'omu ku mperekeze okimanyi nti n'omukolo guno ye lwaki nsuna kasooka tulaba omukolo nzije X Events capture your precious moments. Your loving, you lose no loving, me got your body. Looking so fresh, me wanting the way you jiggle me, bed no calling. The way you body talking, me want is over talking, cause I knew by whining, but I'm what I put to more reporting. The way you body talking, me want is over talking, cause I knew by whining, but I'm what I put to more reporting.
so much. God bless you. We are so happy to be here with you, Sarah. Oyo kati nawo maaso awo bana guno omukolo kumanya gwabadde massive. Oyo bamuyita Nakalema Shadia yakulembedde. Oyo bakulembedde awo oyo bamuyita Nakalema Shadia. Oba mumanyi nga Suzy mu customer care. Omukolo jjugo kyoba omanyi omukolo gwabadde masafu gwabadde maanyi. Sirabangako omukolo ng'emperekeze. Ng'emperekeze. Okujjako ogwange. Nenga, this was so beautiful. This was so massive. Omukulu yoyo omukulu oyo bamuyita mukulu Luzzi. Omukulu Luzzi abagole n'omulaba ndowooza omugole naye n'ayita. Banange buli kintu kyabadde ku mukolo guno kyabadde on point. Njagala wetegereza omugole ennyambala gy'ayambadde. Yafitinze mu kagoye ke yayambadde. Yanyumye buli ke yabadde ayambala ng'anyuma, buli ke yabadde ayambala ng'akola bulungi, buli kimu nga kitambula ddala bulungi. Gwe kyoba omanya omulaba ndowooza omugole. She looked so good. She looked, everything was on point. Nakalema Shadia yasaze amazina. Manchi bayita dance omulaba. Kona, sabula. Ate nga n'omukolo gwe nagwo. Omukolo gwa Nakalema Shadia. Munkwate bulungi. Bwe munkwate obubisi jabba wabiddako. Munkwate bulungi. Nenga, thank you so much you guys for watching. So omanya guno omukolo omugole omukyala, omugole omwami yakute ne sente zagenze mu mukolo guno. By the way, mwe bantu mwe ebintu ebimu tujja ne tubibagamba. Nemugamba Kona Shadia. Nemugamba abono babadde ba B2C nabo bazze ne bayime kati eyo ye motoka. Eyo ye motoka ekika kya kakati no wano omugole omwami n'omugole omukyala oba kati betuyita Baluzzi family. Omwami yabadde nga akwasa mukyala we emmotoka ekika kya Range Rover Sport. Oh my God. Have you seen that? Tukazeeyo ketegereza. This is beautiful. This is wonderful. Wano akaseera mulindwa nga katuuse. Kye bayita ssente, kye bayita okwagala. Omukyala ng'atudde mu mmotoka eya Range Rover gye baamuwadde. Kati abali ku kkubo mwesege kuba omwana w'abandi ali mu Range Rover atajja mumuseetulire muveewo. Bannange muveeyo. Beka vaayo. Ani omulala awo vaayo. Va mu kkubo. Bagita Range Rover. Bannange, thank you so much guys for loving Aromatic Entertainment. Kitiibwa kidde eri Mukama. Sarah, ffe twakusibiridde entanda. Fumba. Omwami mugondere. Omwami tomukuba mugongo. Owulidde mwana wange? Mwami tomukuba mugongo. Omwami teri mukuba mugongo. Maurice Jordan Kawesa. Don't need to bakube tetuwaweza. Maurice Jordan Kawesa.
bakobe tetuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyebo omukolo guno lwaki nguwadde nnyo obudde mukolo gwa Sarah eno no yali proposal basooka kukyala amala okukyala era nako nja kubalaga mu maaso awo bwe bamala okukyala ne bagenda mu proposal namukyala omwami n'akola proposal ebiseera ebisinga omuntu bw'akola okwanjula oba bw'aba n'omwagalwa we tebakola proposal alabira awo nga kukyala kutuuse nga olumala kukyala nga kwe kwanjula y'embaga bambi ne bamisinga moment eri eya proposal. Kino no kiraga love, kiraga okwagala, kiraga omukwano. Atamanyi Sarah, gwe bayita Sarah Banks, Sarah yazanya mu film emanyiddwa nga Syndicate. Sarah y'omu yazanye mu film nyingi eza Romantic Entertainment nga kwotadde ne Customer Care season 2. Omukyalo oyo Sarah mwali muzanyi mulungi. Mwami Luzi, tukusaba omwana oyo omukwate ng'ekyatika. Tumukuwadde taliiko kamogo, tukusaba tomuzza ng'aliko akamogo. Nga bw'omuwadde byonna by'omuwadde, nga laavu gy'omulaze, n'omuproposingira, n'okyala, oyanjudde, oba oli awo n'embaga tugirinde. Kati bwe kiba nga kino kye kyakoleddwa mu kwanjula, kati ate ku mbaga kigenda kuba kitya? Kiki ne kiwaddewo? Fantastic. Fantastic. Kino kyo kiri fantastic.
kiri fantastic. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kino kye bayita kali emabega kolengera kuliko Will You Marry Me. Bw'atyo olunaku lwali lwakusatu. Ennaku z'omwezi ziwandiikiddwa, omwaka oguwandiikiddwa, mu mwezi oguwandiikiddwa, omwami amanyiddwa nga Mr. Luzzi yafukamira wansi n'asaba mwana muwala Sarah Banks n'amubuuza, munnange ono nfumbira ettooke, will you marry me? Sarah Banks yasooka kwekoza mbu nedda, mbu aa, naye ng'ate agamba nedda nga bw'aleeta omukono kwe bateeka empeta eya proposal. Bw'atyo yakkiriza n'awaayo omukono ne bateekako empeta. Bw'atyo n'akkiriza nti yes, from today nja kufuuka Mr. and Mrs. Luzzi oba ba Luzzi. Ekyo nno kiraga ki? Omwami naye bwe yamanya ekyo naye n'akkiriza. N'agamba kale nga bw'okkiriza okufuuka mukyala wange agenda okunzaalira abaana, nange ngenda kukuba embaga n'ebyenda bikwetokote. Era oboolyawo mu kiseera ekitali kyawala ajja mukuba empeta n'ebyenda bibeere ng'ate bimwetokota. Maurice Jordan Kaweesa esibakubye mu kapera olunaku olwaleero, naye nga mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga kwe muli, mwebale nnyo okulaba omukolo mugulabye nga bwe gutambula. Buli omu gw'obadde ogamba nti nno ono omulabye nga bwe kitambula, olabye nga bwe kibeerawo, olabye kiki ekibaddewo olunaku olwaleero. Kye bayita ssente, kye bayita omukolo okubaamu ssente. Ba house managers mbatumiddeko nnyo mwenna mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga temulaba channel eno eya Maurice Jordan Media. Kwatana subscribe nakugamba ebintu ebikwatagana ku Aromatic Entertainment obisanga wano. Mawulire gassanyu, mawulire okusinga gassanyu ag'ennaku tetugaagala nnyo okusinga mawulire gassanyu gasange wano. Naye nga shono ewagiddwa banaffe aba Maurice Fashions nga bakugamba nti nno engatto mweyongera okugula engatto kamale nange ate okuddayo. Ate ba house managers mbatumiddeko nnyo Saudi Arabia mwenna abali mu Arab countries, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo ddala okubeera nga ate mukola emirimu egy'enjawulo. Bakama bammwe mubagondere, bababa mubagondere. Warufaari gibbe obeere ng'olaba Maurice Jordan Kaweesa, obeere ng'olaba firimu za Aromatic Entertainment. Bwe nti bwe nayambadde olunaku olwaleero okubeera nga nzija ku mukolo gwa Sarah Banks. Ndowooza mubalabye mukyala Fiona Fish oba Mama Kimera naye mumulabye abaddewo nnyo. Omukulu Tanansi yasomye mumulabye. Omukulu Ahimbisibwe Rogers mumulabye. Omukulu Maurice Jordan Kaweesa mumulabye wali eri. Omukulu omukyala amanyiddwa nga Kirabo mumulabye, Kirabo muneiba ne mumulabye. Ndabangi ababaddeko ku mukolo. Mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga ate buli kimu kitambulidde ddala bulungi. Bampita Maurice Jordan Kaweesa straight at Aromatic Entertainment. Mbagala nnyo and I will love you so much. Musule bulungi mweraba. Abantu be UK mwebale nnyo mwebale ddala obuwagizi bwe mulaga Maurice Fashions n'obuwagizi bwe mulaga Maurice Jordan Media. Mwebale nnyo mwebale ddala. Era nyongera okubajjukiza nti omukulu gwe wenna alina muganda wo ng'ali Kampala nga talina mulimu. Temala kino kikulu. Gwe wenna ng'olina muganda wo ng'ali Kampala nga talina mulimu, mugamba akube ku nnamba y'essimu eno. Emirimu weegiri mujje mukole. Emirimu weegiri bane mujje mukole. Kuba ku nnamba y'essimu eno 0759 36 59 no 0756 59 3608 0756 59 3608 kuba ku nnamba y'essimu eyo. Gwe wenna atalina mulimu otandikirawo okukola omusaala, otandikirawo okufuna. Tofaayo oba bangi oba bameka, gwe kuba ennamba y'essimu tulaba ate ekiddako. Thank you. My name is Maurice Jordan Kaweesa. Mukama wange abatumidde nnyo mukulu Sir Ahmed Lwa nabagamba nti mwebale nnyo okulaba Maurice Jordan Media. Mwebale nakulaba movie za Aromatic Entertainment. Gwe atanalaba Lucky Zare njagala kusaba genda ku channel yaffe emanyiddwa nga LM
movies oba teeka Luxury mu simu yo ogenda kubeera nga ate movie ogiraba. Thank you. Mukolo bwe gutu